Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwenna bagera mu maaso n'okubeera nti mutugoberera mwebale kutugoberera olw'ebyo bye tugenda mu maaso n'okubeera nga tubibatuusaako ate ne musubscribinga ate ne mulikinga. Tuli ku mukutu gwaffe ogwa TikTok saako ne YouTube. Ku TikTok genda onoonye Standard News UG ffe tugasookako ate ne ku YouTube gwe genda onoonye Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire. Kati nno nyongera okwebaza abantu mwenna mwebale genda maaso n'okubeera nti mutugoberera olw'ebyo bye tugenda maaso n'okubeera nti tubawa. Tukyali ku nsonga nno eza Speaker wa Parliament abaddeko omukyala Anita Among. Ebintu bye byongedde okubeera nga bimwonoonekera ku ebyo ebyaliwo ebibaddewo, era njagala okutegeeza gwe omulabi waffe atulaba mu kaseera kano nti kati Anita Among essaawa eno ayinza okubeera nti wakutambuza ebigere okuba olw'okuba nti emmotoka zonna azabadde alina zimugiddwako. Kale n'olwekyo kantandikire ddala era ku mawulire gano gennyini nti olunaku olwaleero era poliisi ekedde kubeera nti egumba maka ge agasangibwa e Nakasero n'ebimotoka ebigenda mu maaso n'okubeera nti ebitikka ezimu ku mmotoka kwezo nga ze mwalaba ze bajja mu bitundu by'ekigo nga Rolls Royce, Range Rover n'emmotoka endala. Njagala okutegeeza gwe omulabi waffe owa Standard News nti poliisi okubeera nti etuuka okugomba mu maka gano era nga bulijjo webadde ekeera esazeeko oluguudo lw'e Nakasero. Kale nno nga gwe ababadde bakedde okubeera nti bagenda okukola emirimu gyabwe olunaku olwaleero basobodde okubeera nti bakaalubirizibwa olwa poliisi okusalako enguudo zino. Ffenna tujjukire bulungi nti oluguudo luno lubadde oba oliawo kuliko basirikale abagenda mu maaso n'okubeera nti bakuuma omukyalo ono agende mu maaso n'okubeera nti tafuna buzibu bwonna. Naye ate mu kaseera kano njagala okutegeeza nti kati ate poliisi yo yennyini yegenda mu maaso n'okubeera nti egenda okwaza amaka ga nakyalo ono. Njagala okutegeeza gwe omulabi waffe nti poliisi era nga bwebadde ekola bulijjo nti ensonga zino zatandika lwa mukaaga. Ensonga zino zatandika lwa mukaaga olwo nno poliisi negenda mu maaso n'okubeera nti egumba mu maka ga nakyalo ono era nga yatandikira mu bitundu by'e Nakasero bwetyo negenda mu maaso n'okwaza ate olw'Essande bwetyo negenda mu bitundu by'ekigo gye yava olunaku paka olw'Emmande. Olwokubiri n'esiiba kakiiko ka Palamenti oba ku tteeserezo ly'eggwanga ng'egenda mu maaso n'okubeera nti enoonya ebiwandiiko byonna ebya nakyalo ono. Bw'owulira bino era mu kaseera kano oyinza okulowooza nti Anita Among tabadde na bya bugagga bye byonna biringa ebigenda okubeera nti bimugibwako olw'ensonga nti engeri gye yabifunyeemu ebadde ya speed nnyo ate ebadde y'amankyolo. Kale kwegamba nga ssente z'omuwi w'omusolo oba oliawo agenda mu maaso n'okubeera nti azikozesa mu ngeri ye kwegamba etatambula bulungi. Nga njagala okutegeeza era gwe omulabi andaba mu kaseera kano nti emmotoka kati Speaker ono alinga atakyalina mmotoka wadde n'emu olw'engeri nti poliisi n'eziriyo e Nakasero mu maka ge. Abantu twali tumanyi nti mu Nakasero ono maka ga Speaker naye nedda nti amaka gano nga ow'ekitiibwa wagabeera nago nti amaka ga Speaker galina kubeera Nakasero. Kale nno ne nakyalo ono amaka ge gano gazimbibwa nga ye Speaker yalina okubeera nti abeeramu naye nga si maka ge wabula olw'ekitiibwa kye yabadde alina okubeeramu okutuuka nga balonze Speaker omulala ate n'oluvannyuma naye agende mu maaso n'okubeera nti addukanya emirimu gye. Mu kaseera kano era njagala okubuulira n'okutegeeza nti n'emmotoka ezibadde zipaakinze mu maka gano zonna poliisi we buzibidde olunaku olwaleero nga ezitisse ne zitwalibwa ku kitebe kya mbega ba poliisi ekibuli saako n'ennagu. Ate nno njagala okutegeeza nti kati bannange mmwe mwenna abali eyo singa mulaba omukyalo ono
abangi gwe mbadde mwenyumirizaamu nga alina security nga atambuza ebigere bambi temukuba era essaawa yonna ayinza okuddamu okutambuza ebigere n'afaanana nga bannayuganda abalala olw'ensonga nti bw'otunuulira ebintu bye bamugjeeko ku ebyo byabadde agamba nti oba oliawo yabifuna mu ngeri ennuŋŋamu kyokka nga ssente okusinziira ku zebajje nga zebajje mu maka ge gonna nga ssente ezo zikunukkiriza okuwera triliyoni namba ate nga kumpi zabadde biliyoni na biliyoni 26 ze basobodde okubeera nti banunula era olweno poliisi we yasinzidde n'egamba nti omukyalo ono kati byonna alina okubeera nga annyonnyola engeri gy'azaafunyamu emmotoka zino saako n'okumanya ssente engeri gy'azze abeera nga azikwasa engeri gy'azigulamu n'edisiiti zaazo era nti mmwe mwenna abali eyo singa musanga omukyalo ono Anita Amongo tulipo nga bambi ali ku kigere atambula oba ali ku bodaboda bambi njagala okutegeeza nti yembeera eyo emutuuseeko era tugenda mu maaso n'okubeera nti tumugumya nti wadde byonna weebiri naye nga ensonga ezimu oba endala nyinza okutegeeza nti ffenna twebuuza ddala kino kibadde kyaludde okubeerawo eri abantu ab'enjawulo era nti nakyalo ono okusinziira ku byagenda maaso n'okumwaza basinzidde kubeera nti abadde akulaakulanya ku speed eya waggulu kati nno gwe nno ampuliriza oba andaba mu kaseera kano njagala okujjukiza era njagala okutegeeza nti bino byonna okubeerawo kyadidde okubeera nti mu meeting eyatuuzibwa nga tebannaba kubeera nti omukyalo ono agombebwamu obwala waliwo meeting ezakyuzibwa nga bagenda mu maaso n'okubeera nti bemulugunya ku nakyalo ono engeri gyakwasaganyamu emirimu gya palamenti nga kigamba okubeera nti ssente oba ofiisi oba ssente abadde azikola diversion tuyisobola okitegeera nti ssente zino abadde azikyusakyusa kwegamba nti bwe ziba nga zakujja wange ate ne zigenda ew'omuntu omulala yiyo no gye bayita diversion saako n'okumanya engeri properties ze zonna era nga balina okubeera nti bazibowa olw'engeri nti engeri gyazze azifunamu ebadde ya speed etagambika nga muno mwe muli n'amayumba saako n'emmotoka era bino byonna bagenda okubeera nti babibowa okusinziira ku ebigenda maaso mu ggwanga yattu Uganda ebyo nno Anita Amongo ono njagala okutegeeza nti omukyalo ono ayinza okubeera nti amwenyumirizaamu ennyo oba mu palamenti wagenza okubeera nti ava ku kifo ky'obwa sipiika wa palamenti nga ababaka abasinga obungi mu palamenti abadde takyakwatagana nabo era nga ffenna tujjukira bulungi obufuzi bw'omukyalo ono mwekuba nti yajjako omukyalo ono omwami zaake ku bwa kamishona ne bateekako omuntu omulala era nga y'omu kale kwegamba zaake oluvannyuma lw'okubeera nti yagezangako oba oliawo okulemesa ebintu ebimu okutambula obulungi ng'agamba nti tebitambula bulungi kale mu bufuzi bw'omukyalo ono bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti bamuggyako ku bwa kamishona ate ffenna tujjukira bulungi olutalo lwe wakati we n'olwakadaaga mu palamenti abantu bano nno wadde nga baali ba kibiina kya NRM wabula baali tebalima kambugu ffenna tuyinza okulowooza nti lwaki abantu babadde tebalima nnyo kambugu ate nga ba kibiina kimu ate nga babadde balya ku lujjiriro lumu ffenna kitwewuunyisa era gwe omulabi n'ogamba nti ddala kituufu abantu bano lwaki tebagenda mu maaso n'okubeera nti bakwatagana naye nga enkwatagana yaabwe yo yali yagaana era nga ndowooza mwawulidde ku mukyalo no Rebecca alitwala Kadaga ku bigambo bye yazze ayogera ng'ono nno agenda mu maaso n'okubeera nti avumirira omukulembeze okwesiga abantu nga bano abakajja mu palamenti ate nga bo baludde ebbanga nga batambuza ekibiina kyabwe mu kibiina kino
ekya NRM. Kati nno gwe nno omulabi waffe essaawa zino atulaba, njagala okutegeeza nti poliisi bwe yagenze mu maaso n'okubeera nti eyazza yazudde kigambibwa mu maka basanzeemu ebyokulwanyisa ebiri worth billions and billions. Wano nno basanzeemu ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga lya Isirayiri. Mu ggwanga lya Isirayiri bino nga mwe muli emmundu oba oliawo zibagamba nti oba ze zibadde zimukumu oba zaabadde alina nga ye tetunnamanya bulungi. Poliisi egenda kuvaayo okubeera nti etangaaza ku bintu bino era nga ebyokulwanyisa bino bya ggwanga lya Isirayiri era ng'ebisinga biri mu mannya ge nga aga Anita Among ate ebirala tebiri registered. Ffenna kye twebuuza obulungi nti ebyokulwanyisa omukyalo ono abadde ayagala byaki? Njagala nkujjukize era njagala okutegeeza bino byonna byenkuwa ngezaako nange okubifuna ewantu ewalala. Bwe ntyo bwe mbinoonyerezaako nange ne ngenda mu maaso n'okubeera nti mbikuwa. Naawe kennyini ogende mu maaso n'okubeera nti obiwuliriza. Anita Among ono ffenna tetunnamanya ekigendererwa ekyokubeera nti abadde alina ebyokulwanyisa era nga kino nno okusinziira ku poliisi oba okusinziira ku nsonda ezeesigika kale okusinziira ku njagala okutegeeza ono nno omwami sigenda kubeera nga mwogera amannya era munansonyiwa sigenda kubeera nti mubawa amannya ge. Njagala gwe nno okutegeeza nti mu maka g'omukyalo ono Anita Among poliisi bwe yagenze mu maaso n'okubeera nti eyazza mu kifo teyakomye okubeera nti efuna ssente ezibadde wathe kumpi 1 trillion namba gye zibadde zikonukkiriza, wabula okusinziira ku nsonda ezezikika zigamba nti omukyalo ono alina n'ebyokulwanyisa bye babadde nabyo. Kati nno akantu kano kankakusomere mu Luzungu. This is the first speaker who has amassed so much wealth in the shortest time. Nti ono nno ye speaker asoose oba oliawo oba okukyusa obulamu bwe mukadde akatono ddala. Owulira? But it was the weapon that raised the deepest alarm. A number of firearms were retrieved from her residences. Owulira? Reportedly traced to Israel as the country of manufacture. Some of the weapons are registered, whereas others are not. Ndowooza owulira. Kati nno wano nno ffenna kye twebuuza ddala bwe biba nga bituufu ebyokulwanyisa bibadde bigendera ki mu maka ge oba bibadde bikola ki mu maka g'omukyalo ono. Kati nno gwe nno ampuliriza era gwandaba njagala okubuulira era njagala okutegeeza nti nakyalo ono kati ffenna oba eggwanga litunuulidde poliisi saako n'akakiiko oba bannamateeka okubeera nga bavaayo okunoonyereza ku ngeri y'omukyalo ono gyazze oba oliawo gyakwatamu ensimbi y'omuwi w'omusolo. Njagala gwe nno omulabi waffe era njagala okutegeeza nti speaker oba omukyalo ono Anita Among wadde nga yavuddeyo ne yeetula naye
tannaba kubeera nti afuna kiki ekiddako mu kaseera kano. Anita Among ono njagala okubuulira era njagala okutegeeza nti mu palamenti oba oliawo ey'ekumi gy'abadde agenda maaso n'okugamba nti akubiriza bingi ebikyuse mu palamenti eno nga bangi beebuuza ddala oba palamenti eno ya buli bwanguzi. Simanyi na kumanya bingi ebizze byogebwa, bingi ebizze kwegamba bikyuka nga buli omu yeebuuza ddala kituufu palamenti eno yo eriwo okukola bintu byayo na musimbi gwayo nga bw'obadde omanya era nga bw'obadde otegeera ensonga zo zonna gwe omulabi waffe azze azigoberera ebbanga lyonna. Njagala okutegeeza nti ku mulundi guno nyinza okugamba nti poliisi eringa ekoze ekintu ekyenjawulo ekugenda maaso n'okumanyisa Bannayuganda butya bwe bayinza okubeera nti bamalawo obuli bw'enguzi. Njagala okubuulira era njagala okutegeeza nti waliwo omukyala eyavuddeyo, kyokka nga omukyala ono ffenna tumujjukira bulungi. Yavaayo n'agamba nti yavaayo oba oliawo n'agamba nti Pulezidenti Museveni enguzi eringa emulemye okumalawo mu kaseera kano. Kyokka ate mu kaseera kano bw'atyo yavuddeyo n'agamba nti enguzi tesobola kubeera nti eggwaawo olw'okuba nti abantu abasinga obungi ate abagibeeramu ate be basinga okugirya. Kati nno waliwo nno n'obutambi Bannayuganda oba oliawo bwe bakoze nga wano bagamba nti ekyamazima lwakiri omukyala ono bandibadde bamuddiramu nga Anita Among. Wabula kankuwe ku mukyalo ono oli naye ku ddoboozi yagala maaso n'okwogera. Kwanikanga abantu baffe tewali atamanyi nti babbi abantu bonna babbi bakwate babakutte kati ensi yonna kati babakwate bonna bonna okulaga eggwanga nti mukwata babbi bonna bonna mu banoneyo buli muntu yabba yalina kyeyabba mu batwazi ensi etegeere nti mukwata babbi bonna bonna. Kyogamba okuvaayo gavumenti neyandika Amongo bakoze bubi oba tuyagala bamwanike mumukwate bulungi temumusanze namuntu temumusanze mumukwate bulungi abadde bagamba mbwabba nnyo abyati ebisi ani atali mu bbi nsi eno Museveni yandifuza emyaka ana nga bitabaleka yabeerekera abolesi ne bamubba okuva le yajja nga babba kati njagala nkubuli obubbi butandikize kwa Amonge gwe kusookeddeko okubeera omubbi. Omanya abantu ebingi babyemu eggwanga lino ensi yonna ebbye eggwanga lino ensi yonna. Kati njagala intelligence enoonyereza abo bakaliisoliiso buli muntu akoze mu gavumenti mugende mu mulondoozi mutulage nti mukwata babbi. Okukwata Amongo kyakunyiizizza kanyiiziza nze Amongo oyo samwagira mu kisanja kino ekyaseeke ate simulinaako buzibu biri byali bya seeke ne bibi olwowuliddeho Kadaga ng'ayogera kwa Amongo nga biwedde biri bibeerawo ne biggwa maama Kadaga akola bibye naye n'Omongo akola. Ndowooza ono ye mukyala gwe njagala okugamba era gwe njagala okutegeeza nti y'omu ku oyo eyavaayo jjuzi n'agolokota nti nga Uganda wejjudde enguzi. Yali nabyogera mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti ekyamazima nti Uganda eno kati weetuuse eringa eyonoonese olw'obuli bw'enguzi obubadde obukutte ejjembe mu ggwanga yattu Uganda era nga ebiseera ebisinga Bannayuganda bakola obutaweera okulaba nga beeyimirizaawo kyokka ng'ate ebiseera ebisinga bannansi ate bo bye bakola oba oliawo tebabifunamu kyokka abatono ennyo oba abatono nnyo abatakaalukana ate bagenda mu maaso n'okubeera nti bakola oba bafuna ssente bwe bato ne bagenda mu maaso
n'okubeera nti ekyamazima balya oba olyawo enguzi ekiviiriddeko eggwanga okubeera nti liseebengerera ate bannayuganda n'okubeera nti mu kaseera kano buli omu yeebuuza ddala kituufu kiki ekiddako. Anita Among njagala okutegeeza nti ayinza okuba takyebaka mu kaseera kano era nga ffenna tukimanyi bulungi nti ono bba w'Amagogo. Magogo akulira FUFA wabula mu kaseera kano ne FUFA eringa etunuulidde Magogo. Era njagala okutegeeza gwe omulabi waffe owadda Standard News owadda Standard News owadda Standard News nti owadda Standard News nga bagamba nti n'omwami ono Magogo nti naye basaba munoonyerezeeko olw'ensonga nti waliwo ssente ezabulankanyizwa. Wabula njagala okutegeeza nti saa zino akakiiko ka FUFA FUFA ak'ensi yonna oba olyawo nako kalindiridde Magogo singa akwatibwa singa akwatibwa bateekwa okubeera nti balonda omuntu omulala mukadde amangu ddala nga Anita Among ono amaze okubeera oba amini omukulu ono Magogo ng'amaze okubeera nti akwatibwa era FUFA efulumizaawo ekiwandiiko oba olyawo ekigenda maaso n'okubeera nti kikwata okubeera nti balonda omuntu agenda maaso n'okubeera nti addira omukulu ono mu bigere singa ngambye singa agenda maaso n'okubeera nti akwatibwa. Wano nno wenjagala okubategeeza nti Magogo ffenna tulindiridde kyaleeta kuba era n'emmotoka ze zimu ku ezo oba olyawo ezaaboyeddwa naye abantu bano ekyamazima badde beeyagalira mu ssente y'Abannayuganda. Ffenna tutunuulira biki by'abazze akola biki byazze akubeera nti Anita Among byazze akola mu kaseera akatono ddala ekibala ekitatera kubeera nti kirabibwako ku bakabaka ba Paalamenti abazze babeerawo okutandikira ddala ffe nga twali tetunnaba kubeera nti tutegeera obulungi okuli Zikiwanuka Sekandi okuli yali ewakakiiko k'ebyokulonda bwatyo ne kuddako abakuntu abalala omugenzi kale ne basipiika abalala naye nga ekyamazima ffenna tutunuulira nti Anita Among ono bingi kale byazze oba olyawo akola naye nga omulungi tabulako kamogo wadde nga alina ebintu ebirungi byakoledde abantu ate nga mu kaseera kano bo abantu bo babiraba bwabwe. Naye ekibuuzo kiri mu ddiiro ddala bino bye batutte oba poliisi bye yatutte banaabimuddiza ffenna tetumanyi wabula singa okunoonyereza singa kuba kuwedde nsuubira nti poliisi eyinza okugenda mu maaso n'okubeera nti omukyalo ono emuddiza ebintu bye byonna omuli amayumba emmotoka oba olyawo ne ssente singa bakizuula nti ebintu bibye. Simanyi waliwo lw'oyambuka n'oyambukira ddala waliwo lwokka
ate n'okkira ddala. Byonna tugeragena maaso n'okubeera nti tubibawa wano ku mukutu gwaffe gwa Standard News, kuba nga bwe nakugambye nti mu kaseera kano poliisi ekyali mu maka g'omukulu ono egenda maaso n'okubeera nti enoonyereza ku ebyo byesuubira nti bye byavuliddeko obuzibu, era nga bwe nkugambye nti emmotoka zonna kati mu kaseera kano poliisi oba ekitongole ky'ebyokwerinda ekikola mu kunoonyereza kiringa ekizeetaaga, nga kiraga nti omukyalo ono wadde nga byonna weebiri bayinza okubeera nti tebagenda kumulekera mmotoka, okuggyako ndowooza akamotoka akasente ntonotono nti byonna oba oli awo bigenda kubeera nga bikomezebwawo, naye byonna kyonna kyekiri Mukama yamanyi. Wabula era nga mu kaseera kano ngezaako kunoonya wano ku update naye sinnaba kugifuna, era bwe nnaaba ngifunye waliwo nno n'ebintu ebirala gwe oba oli awo kati nno nga bwe nkugambye nti emmotoka endala nayo ejjiddwayo maka ga Anita Among. Bino nno njagala okutegeeza biri wano Kololo mu bitundu by'e Nakasero. Emmotoka endala nayo ejjiddwawo. Ono nno abadde yakola investments ze naddala wakati mu kugula amamotoka ag'ebbeeyi. Kati nno abamu batandise okugamba nti ekyamazima nti oba oli awo bayinza omulekera ekizigo kyokka. Bayinza omulekera ebizigo byokka. Anita Among ono njagala okujjukiza lwaki abantu bali mu bikwegamba yabadde omukyala oba oli awo nga tawa bantu banne respect, tawa bantu banne kitiibwa yekwegamba ye bw'aba nga akola by'ayagala kale byonna nja kubeera nga mbibatuusaako wano ku mukutu gwaffe gwa Standard News. Njagala okutegeeza tugendeko ku nsonga endala mu district eno y'e Kayunga, nga bwe nakugambye nti mu kaseera kano famire eringa evuddeyo okubeera nti egenda maaso n'okubeera nga nti evuddeyo oluvannyuma lw'abantu okubeera nti basanyuka nga bagamba nti omuntu waabwe mu kifo ky'okufa, mu kifo okunakuwalira wamu, ate bo bagenze maaso ne basanyuka olw'omuntu waabwe okufa. Bangi batandise okukolamu bukomedi ne batandika okubeera nti bakolamu kale kwegamba ebintu eby'enjawulo olw'okukayunga olwa omukulu ono Kaliisa Kalangwa okufiira mu kabenje bwe yali adda mu makaage ejjinja. Ono nno njagala okutegeeza abadde amanyikiddwa ennyo mu bitundu by'e Kayunga wakati mu ntalo z'amataka. Ngeno nno abantu bagamba nti oba abantu nga bo bagamba nti omukyalo ono oba omwami ono abadde agenda maaso n'okuwanyagako ebibanja byabwe ebitaka lyabwe, kyokka nga mu kaseera kano basobeddwa biki bye bagenda okukola. Abantu nno bo wowulira bino bo esaidi z'eno balinga abali mu kujaganya, era njagala nkuweeko ku bantu bano nga bagenda maaso n'okubeera nti bo beebuuza abamu ne batuuka n'okubuuza nti ddala ekituufu omukyalo omwami ono afa okusinziira ku ebyo byazze abakola. Okitegeera ebyo nno abantu nga bo bye bagenze maaso n'okubeera nti beebuuza. Kankunoonyeze wano abantu bano beni mu kunoonya wano. Kakati kankusooke nkuwolezeeko ku bantu bano
nga bagenda maaso n'okwebuuza n'okwewuunya ebintu bino babikozeemu comedy era bawulire abantu bano njagala okuga bawulire zezo nezimu ku nsonga bigenda maaso mitundu by'ekayunga eno n'abafamire bambi bavuddeyo ne bagamba nti naye bantu mmwe ddala kituufu lwaki omuntu wafaafa mwe ne mugenda mu maaso n'osanyuka ffe twafiiridde omuntu waffe tuli mu nnaku ey'amaanyi kyokka ekyamazima mwe mugenda mu maaso n'okusanyuka ku ebyo ebyabaddewo bifo ky'okubeera nti tunakuwalira wamu tusobole okuziika omuntu waffe mu bitiibwa naye ate kyatutwewunyisizza nnyo ate mwe ne mugenda mu maaso n'okubeera nti mujaganya nti Karangwa yafudde. Karangwa ono abadde ajjukirwa nnyo era nga yasinga okumanyika ku mulembe gwa Nantaba. Nantaba bwe yali minisita w'ebyettaka. Nantaba ng'ajojobya nnyo Karangwa ng'amusuuza amataka. Awo nno obuzibu bwava era ne batandika entalo wakati waabwe ate nga bonna baali ba kibiina kya NRM nga buli omu agamba nti gwe tojja kutumanyiira nange yangamba nze minisita tojja kugoba bantu. Era nno entalo oba oliawo we zaatandikira wakati w'abantu bano nga buli omu agenda mu maaso n'okwewolera munne olw'ensonga z'ettaka. Kati nno wano abafamire mu kaseera kano bo baviidiyo ne bagamba nti naye bantu mmwe temusaasira mwandibadde mumanya ennaku oba ennaku Karangwa gy'abayisizzaamu omuli okubeera nti balwanirira amataka. Abamu ne batuuka n'okugamba naye bannaayi mmwe bantu mmwe mwabaki ab'ekayunga ffe ne tufiirwa mwe ne mugenda mu maaso n'okubeera nti musanyuka mugenda mu maaso n'okubeera nti mujaganya naye mutwagaza ki bantu mmwe. Kale bambi nabo erudda oba oliawo nyinza okugamba nti obasaasira olw'ensonga nti abantu bano nga nabo kyabakubye wala babadde tebayinza ndowooza kusuubira nti abantu mu disitulikiti eno bayinza okubeera nti basanyuka olwa Karangwa okufa era abamu tebasina kukikkiriza nti Karangwa essaawa zino mugenzi kuba bingi byazenga abakola ate nga mu kaseera kano kati abaleseewo ate ye yabasooseewo. Abamu ku bafamire wuuno wali omukyala wano kangene kamukuweeko ku ddoboozi nga naye agenda mu maaso n'okwewera nti yeemulugunya ku muntu waabwe. Netufiirwa omuntu waffe ne mudde mu kuzina. Karangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye okutuukaawo. Tusaba buli ndowooza obawulidda nga babamu ku bafamire bano nga nabo bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima balaga obutali mativu nga bagamba nti naye ekyamazima bantu mmwe temutuyisizza bulungi wadde n'akamu olw'omuntu waffe okufa kyokka ate mmwe ne mudda mu maaso ne musanyuka ne mujaganya ne mukuba embuutu ne musula mu disiko abakazi ne batamiira abasajja nabo ne batamiira baabo ne bagenda mu loogi baabo ne basala ente ne basala embizzi ne basala embuzi kwegamba ne basala buli kimu olwa Karangwa ono. Ne twebuuza oba mu Uganda abantu banaatulaba tutya nga tukoze ebirungi simanyi nakumanya naye byonna Mukama yakola ki byonna Mukama yamanyi. Fedda twebuuza kiki ekigendera ddala mu maaso. Fenna twebuuza kiki ekigendera ddala mu maaso kuba Karangwa ng'omuntu
yenga ye abadde musajja fena tukimanyi nti abadde munnabyabufuzi ate oba oliawo ng'agezaako oba ng'agenda mu maaso n'okulwanirira abantu kunaddala ku nsonga z'ebibanja byabwe fenna tetumanyi wabula Mukama yekka yalina okubeera nti amusonyiwa. Ffe ng'abantu tetulina buyinza busonyiwa, naye Mukama yekka bwe ndowooza nti yalina amaanyi, yalina obuyinza obugenda mu maaso oba oliawo n'okusonyiwa abantu oba oliawo abakola bannaabwe ekibi, kuba omuntu kale kituufu yabakola bubi nnyo nga mmwe abantu b'e Kayunga. Tewali asobola kubeera nti tewali asobola kumanya bulumi bwammwe bwe muyitamu, naye nga byonna bibaawo. Kalangwa gy'agenze ffenna gye tugenda. Nange ndi wano ndogojjana, tugenda kutya nga sikyasobola kubeera nti nga sikyasobola kulogojjana olw'ebyo bye ŋŋenda mu maaso n'okubeera nti mbatuusaako. Mukama njagala mbategeeze mmwe abantu bamunge mwenna nti abantu wano tugenda mu maaso n'okubeera nti tubaweereza. Kati nno njagala okutegeeza gwe nnandaba mu kaseera kano nti byonna nabagambye ngenda kubeera nti mbibawa, ebyo byonna bye nnina okubeera nti mbawa ebikwatagana n'ensonga za nakyalo ono, okubeera nti mu kaseera kano bo nga bo abantu ssekinnoomu ffenna tukola ensobi, naye ate ensobi waliwo we zikolebwa, waliwo we zigaanibwa, naye ebyo byonna Mukama yakola ki? Mukama yamanyi. Kati nno kambatwalako mu entertainment katono. Waliwo agakagwawo nga bagamba nti Spice Diana yafunye manager omulala ayitibwa Selector Zone. Awala bonna yabagobye. Biri katika social media emmotoka endala bamaze okubeera nti bagijjayo. Emmotoka endala bamaze okubeera nti bagijjayo. Emmotoka bamaze okubeera nti bagijjayo bagitikka, naye yo bagitutte. Kwala kwegamba simanyi omukyalo ono bwagenda kubeera nga abeera mu bulamu bwe. Era mu bwebuzibidde olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti waliwo munnamagye afiiriddwa mutabani we abadde muwuzi. Timothy Magambo yafudde nga ono taata we ye CID Director Tom Magambo afiiridde mu New York gy'abadde agenda mu maaso n'okubeera nti awuga, naye Mukama bw'atyo n'akubeera nga amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Tetumanyi babadde mu training y'okuwuga kwabwe, naye wakati mu kubbira bw'atyo takomyewo. Era nga nawe buzibidde olunaku olwaleero nga meeya omulonde owa Lord Mayor wa Kampala omukulu Yinginya Ronald Balimwezo naye amaze okubeera nti alayizibwa olunaku olwaleero. Era wenjogera kati woofiisi yagiyingidde yakwasiddwa obuyinza, kati ye Lord Mayor omujjuvu owa Kampala. Lord Mayor omujjuvu owa Kampala ye Yinginya Ronald Balimwezo. Kati ebyo byonna bye nsobodde okubeera nti nkuwa olunaku olwaleero. Sigala ku Standard News Yugi nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Ono nno sigenda kubeera nga nsukka olunaku olwaleero. Ebisigadde nja kubeera nga mbibawa. Ndowooza bwe kityo siwali kya kyensigazza. Update zonna njagenda maaso n'okubeera nti nzibawa wano ku mutu gwaffe ogwa The Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema.